Yes, mugamba muti abalonja bekumina ku Dubai Eye Uganda kasomena muri fit abatulaba aba subscribing aba liking atowe baliza ddala nti mulimu gomukola ddala gw'amaanyi tena mabalwa nenyine mutamiza ku waka waffe n'atambula n'atuuka ku bantu abo beetaaga okubanga bamanya ebifa mu Dubai ebifa e Uganda. Actually right now Dubai yawadde okutandika n'olwaleero olungalumu Dubai yawadde abantu amnesty. Nti buli muntu oba olina fines oba olina kyoba osobola okugenda n'ojjamu gundi yo fines zo oba kati sawa zino buli muntu ali mu Dubai ali free. Naye kino tekikola amnesty tekola ku muntu ayingidde mu overstay leero, tekola ku muntu ayingidde ngoba abiscondi nze leero oba enkya. Abiscondi zigenda sigalawo kwaba abantu leda abadde bali mu process kati gwe visa yeggwako nga abiri mu eggwako nga 3 gojja yingira overstay erejja fine zo zijja countinga. Baziwadde abantu okutandika leero ababadde mu overstay before first. Kati gwe enkyabo bw'ofuna overstay leero oba oyo kizza, bwe bakwa bisikoninga leero oba oyo kizza. Bagadde basoke bajjawo guli omuyeye gonna ogw'emabega nti abo bonna abantu already abadde balimu ekyo ekintu bakoze eki baagala basoke bo bafulumye baveewo abaagala okwetereza mwetereze. Situation egenda kuba bwetyo olwo abantu abalina serious cases bano abaliko zibaani bano omwana namuzaalira Dubai mujja kuba musobola ogendako bajja bagambye gundi ezenjawulo abamu mujja gendawo ab'e Dubai mwenzi mujja genda awiiru side zeeyo so bajja kuba bakola ki babitambuza. Abalala mujja kuba mu applying online ku ICP oyo bakayita application awo ka smart application akaduba ojja kuba applyinga bw'omala oku applyinga then wetaaga bako bakusindika bakusindikewo. So baagala ekintu kireme nnyo kibeere fast ate nga si kya munyigo nnyo kitegeera. So gwe buli Munnayuganda ali eyo manya ekintu kimu bali ku ggwe gwena ng'olina ebizibu ebikusumbuwa wali akasente kaatabukamu luli abantu twasinga oyingira twayingira overstay ebiseera bya companies we baaganira okuwa Bannayuganda obaganira okuwa Bannayuganda visa kwegamba obuzibu bwajja bunnya abaana bangi babeera affected naye abasajja basazewo batute bw'oba osobola okutereeza empapula zo ng'obadde ogumye wali tonna bafuluma kuba kino nkiddamu kino ekimu kikoleramu abantu abali mu Dubai. Omuntu yenna yafuluma amnesty eno tegenda kukolako bawadde bokka bali mu Dubai. That means nti kati omuntu yenna ali mu Dubai either osobola okusalawo n'omalayo oba n'otereeza empapula n'okola visa kitegeera. Mostly batunidde nnyo residence visa oba osobola ofuna work visa nti oba ofunye company nekolera visa n'ogera n'otandika okucapa kitegeera. Batunidde nnyo abantu bwe batyo, batunidde nnyo abantu abali mu Dubai abanoonya emirimu bajja bano bizimana najja kukyala ne bitabuka abagira ku kiyita visa Bannayuganda bantu tugira ku visa tunoonye emirimu. So abamu tuba affected ne tutasobola kuddayo waka because of obadde byobaze tebitambudde ready Kampala gyoyagala okudda obadde obajjejjeeko ssente ozaamu visa zatukesa ne kigaana. So kati bakuta abantu bati abalina omulimu abankola mu Chinese company nga gwe bali tebakwatirangayo. So okuvayo n'otereza visa n'okolayo ka freelance kwa Chinese company zisasula oba n'okola visit visa okitegeera ali nobanga weetereza n'onoonya omulimu oguli fresh n'osigala either ng'ozzaamu oba bano banzaalidde mu Dubai nzaalidde mu Katanda nazaalirawa omwana gw'ozadde naye yeetaaga visa babakkiriza okubanga babaana abato babakolera visa. Abaana abato gw'ozaalidde mu Dubai nga talina bisoma basobola okukola ki omukolera visa ate n'obaako ne bwogenda ne mweregisteringa omwana ne bamuyingiza mu system. Bonna abo bansukka myezi bagambye weeks 4 oba osobola okugenda n'omukolera empapula nabanga atandika okuba nga akola ki ng'atandika okuba nga afuka omutuuze oba nga afuna empapula mu Dubai ng'asobola okugenda n'addayo Uganda n'asoma ate nabanga akomawo. Ojjukira buli muntu afulumye mwene ebya naga nti kati nze nsazeewo okugenda togenda kukola ki kubanga bakubaaninga. Waliwo abantu nga abali mu kategole y'abano nfunye pass out ne sitafuluma ogenda kubaako ne wapula n'empapula zo olina okufuna olina okusubmitinga empapula zo ne babanga
kolera process bakuddiza empapula oba mala okuddiza empapula no applyinga either kusigala oba kufuluma kitegeera inoba kugenda either mu Dubai mujja genda awiro Dubai ababude bina balina gye babasingise n'abalawundi states balina gye babasingise tioba gwe wali ofunye passport n'otafuluma so oba ino genda eyo n'oddamu kusaba no applyinga ne bakukolera file kwama already botafuluma bako ban so ino genda ne bakujjako ban eyo then no requesting either to exit oba to stay process esooka genda ku applyinga bakuze mu system koede wali bakujja mu system nga tokola ki nga toliimu oba kategedde so mwenna mwaba overstay kiri gyoli kuba no overstay bagijjeewo like toyina fines zonna kiri gyoli ku applyinga new visa oba kufuluma kitegeera sologa ngenda ku employment ngenda ku residence oba work visa manyi bintu byanjawulo naye bana Uganda tubigatta kitegeera so namwe wabagambye temwina finance ekiri gyoli okusala onoga kansigale mu Dubai bakangendewa kanzire Kampala bova kwa waliwo abayina abiscondi bano bali bafuna abiscondi bakadama bali bakitanga baba abiscondi mwatabuka watoroka mu kiyumba omusikazi yakwesibako bintu byomugezezako fulume byagaana kati gwe nawe yesaawa eno sazi no toyina abiscondi okutandika niriiro abedda sigo bagenda okwa abiscondi nga leero sagenda oyingira fine agenda oyingira mu overstay leero okategedde mwenna abali before first baba bagikutaddemu nga 31 oli good tolina naye kasita first yatuuse buli muntu yenna afunira mweno period y'emyezi ebiri fine zo zistandinga paka balina demo gaba amnesty endala amnesty gye basukwa gaba yasukka yaliyo 2018 kati kitegeeza bazzeemu gaba guno makeno gye bakwata Abannayuganda ne babatwala bamugijjukire Abannayuganda beefumba musimanya alwenyonyi obwerere ne bagenda awiro abamu gye bafunira embuto gye babatwala ne muliyite ekkomera you remember that time so kati abantu bangi nnyo sawa zino baliodo okubanga batereza empapula musaba buli Munnayuganda asobola bw'oba oliro oli capable nga you can change your papers this is the right time soko wetegereze genda mpola emyezi giri ejja tole kikupa kusa offices zigenda kuba ziggulawo kuva ssaawa emu ey'okumakya paka 2 ez'ekiro kitegeera so oyina obwo obudde obugera n'osooka wezza mu system gwabaddeko ne ban buli muntu alina ban bagirifutiza kati olina genda ku applyinga kujjako ban kuba bamanyi buli muntu bamanyi status z'abantu abali mu Dubai bakimanyi alwa abali absconded bakimanyi alwa abafuna passport ne batafuluma bakimanyi kwa afuna passport notafuluma bodemu ne research nga toba mu system yaabwe obeeraawo bakimanyi abantu bali ensonga kye batula ne bagala bakola amnesty zino ziyamba abantu ngaabo bo bamanyi go oba mu overstay mu Dubai abona toyina kyakulya simanya biki excuse me so noonya visa company oba tobitegera visa company ogiweyo kasente ejja kuba ekuyamba kubeere ng'okola ki oapplyinga aliwo abantu ababimanyi bwe bikola kitegeera omuntu applyinga bakuze mu system just olina okola kimufuna original passport yo bw'oba olina visa copy yo ng'ekyaliwo giholding eyo bw'olina ekipapula kya passport nakyo beera nakyo kyewalina ofulumirako n'otagenda oba olina visa y'enkadde eri gye wasembayo okuba beera nayo bw'oba togirina kwata passport ogende ogiteeke mu system ejja kujja unified number ejja gifuna babaddemu baplatinga visa okuba bo babirina then oddemu requesting bwe bikomawo nga bamaze okuinstatinga nga bwewesearch nga woli then ng'oapplyinga for either exit tosasula wadde n'ekikumi ng'ofuluma ogenda bugenzi wammwe mwabatamadda okitegeera ogenda tambula butambuzi odde Kampala teri kibuzo kyebakubuza teri ki aye tebakubaninga oba okyasobola okuddayo ewaka n'okomawo tetukikakasa ekyo bagamba tofuluma kuba basinga baali babajjako amaaso kati oba nagenda ne bakkiryalinga data oyina bagenda moderatinga obeere fresh oba toyi criminal gundi category nyingi nnyo nzirabyeko wano ku media category nyingi nnyo ze batunuulidde okubanga bagezaako okubanga sola byena bimalayo ebisingana munaba mubyerabira nimwe n'Abannayuganda mukozesa opportunity eno oba olina case kasi totaba na musango gwa kutta ate nga saagala olewo visa company ennungi eziruledo bakolera obeere nga muapproachinga visa company ezo zibeere nga zibayamba zikuyambeyambeko gwe alaba nti oluzungu lungi
time egenda tukwena ogenda yimirawo wekka ekitegeera ogendeyo nti banagira pass out naye saafuluma lwa nsonga eno nti nali mu abscondi mbadde mu abscondi emyaka 5 mbadde mbona naye biki kati njagala kuddaka vambiro badde mufuluma abaana bebafuluma edda bebali bapa sometimes nogumiikiriza kulungi bantu bangi bafuluma bamanyi bajja kulinda emyezi 6 badde bafala bababaninga bupanizi tebayinza kujjako oliiso ebalozi osobola kati bali ku bantu abali muno babadde amnesty naye katusabe katonda ebirenga ebiki etambulira ddala bulungi naye nga nandi advisinze omuntu yenna okubanga okozesa visa company nekugaidinga bulungi kuba bo baba bamanyi that's their job. Use a good visa company ebirenga ekuyamba ate kugaidinga ekulage where to go oba where to go tobeera bubeezi ki awo pakukira wali so nja kubiza bannayuganda mwenna abali eyo abaddala emikono gyaffe abeekumira ku Dubai Eye Uganda beera ng'ovaayo applying ate era osobola okubanga okola ki banange twaguddewo akaduuka akafoso printing esaati kasente akasamusamu konna kosobodde tulina obusawo bubaawo awo bijaketi bihudu bibaawo osobola ofuna ekisaati nga kiriko Dubai Eye Uganda tujja tambula naffe n'abantu abatusupportinga tinga kyakabi so update yeyo mwenna baagala okubanga mujjamu visa mberenga oba mujjamu abscondi oba ojjamu simanya ban zino travel ban naba travel ban baba batadde naye abali muno waliwo abantu bali muno nga balina travel ban nga bali muno mu Dubai mpozi bebagambye balinamu obuzibu be bantu abayingira irigale mu bebagambye mwina gye mulina okugenda munyonyere ensonga zammwe how did you enter Dubai bakimanyi abo nabo weebali bantu bampita ku mazzi ayingirira ku mazzi bandeetera mu bisawo kitegeera bayingira ne wano ababagira ku mazzi mostly biri nyomba na abayindi ababangaali abakyabo bebayinyibe bayingira mu nyingira eyo pozi n'abanayi ababogo kitegeera nabo basobola oyingira mu embeera so bagambye abo bo kesi yabwe endala n'ebino simanya nalina pass out neggwako nga sifulumye bakimanyi wooli so you can apply n'ogenda simanya nina mu university nadduka ewa mama namuvuma tanja samya ne mukuba namu nanteka kabiscondi bano banaba contract yaggwako omusajja nanzirusa bano basimanya bose yava ku mulimu byamu tabanava ku mulimu mwenna balina abiscondi muli kiriya you either reinstate yourself oba nogakoddeeka abakoye so okuddeeka mu bulungi nga tositosinza okuddeeka ko bajja bakkiriza abatalina passport mugenda Abu Dhabi genda Abu Dhabi ojeyo passport yo obere ng'otandika okugoba ku process bano bebakwatira mu company z'Abachina nebajjako passport mama ne babata mutayaye nammwe bano bansibeko bambadde ntunda kaboozi nga bakwata passport yo bagirina genda oddeeka oba obadde okyalinamu ku bulamu deeka kitegeera that's our Dubai for you Dubai Eye Uganda mwole kubanga musupportinga abagala ogula ku masaati gaffe sweta zaffe busawo bwaffe beera ng'ofuna okeberawo ku dduuka lyaffe ate beera ng'ofunayo kukikolera kyonna tujja kuba tubawa design ez'enjawulo tujja kuba tuza uploadinga omuntu yenna aba yagadde okwambalayo akantu awo nga kaffe kama mbaya nimbayo obikkula edduuka onofunayo akebbeeyi yo gy'osobola ate era n'onyuma naye nga mugamba mutya mubalina okubanga mukwera ku Uganda amanya mba tempo bless big up to mwenna bannayuganda abatulabira eka mwenna abaganda baffe abali Dubai abatusupportinga muli bakabi nnyo ddala naffe tugenda kuba tuweereza non-stop oyo omusana gubadde gutulemesa okukola emisana mostly kati omusana tugenda tuyingira obunnyogovu kati mugenda kiwulira tugenda kuba ate nga tubaweereza update ezifiira ddala mu Dubai so that's update for you in Dubai tugenda yingira winter anytime now anytime soon sagala mwerabire nti emirimu gigenda kuba available gigenda kuba available so wonna wooli beera ngo okulokinga in okikinga in ate tubeera nga tutambula Dubai Eye Uganda oyo bali nnyo abalire ddala assalamu alaikum